Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi bye batuuseeko ne bye twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Waliwo abasuubira nti basaddaase nnyo ku lw'epadi. Ye Ssewanyana muzukulu wa Kalibbala yalowooza omuwendo gwali gwakusibwa. Emisango egyamuteekwako tegyali gya Nuupu, yali avunaanibwa state. It was Uganda versus Harlan Ssewanyana Ssegirinya Muhammad. He was a state witness. Okitegeera yamanyi omusalaba yagukola ki yagwetika. Wali ali mu nkola mpoomye enkubye yakola ebyensobi kuyimirira mu lujjudde lw'abantu n'ajulira ebintu by'amaze nayeegaana tibye nayogera ku mpuuga nali ku gun point kalawundi nze ku lunaku olwo kaadi lwe zifuluma bankubira essimu saawa ndowooza nga 6 twagala otubuulire gooli eyo byafulumye Sseggona bamuwadde kadi nembaga abo baba tebamuwadde. Tuli wano nebe tuli nabo tusuka 50 nembe tuli nabo mulimu bo abakasolo kali bo bagamba bakamale mu butya era ne bakituukiriza kasanda kabatema ne bagamba nti kituufu Sseggona kadi tebagimuwadde ne banteerayo nga embuto zivuga kukuba erigendera ddala ewewe nnyini embuto ebaziteeka embize ne bagamba abasiraamu bo soda bamumale mu maduuka nafa abatali fe tugende ewaffe kati oyo Sseggona kati abalonzi bano yagenda nti mbayina nga bakugamba kyo kye kyamazima ekiro bagamba n'okudda kyali kigambo kya Bob Wine magona yamuli bubi kati abantu tetumatira vetting eno gye bakoze teyazze ku luno 2026 nkakasa nti ne kululi mu kujja 2021 era bwe bakola yaleeta Basseggona yaleeta abo era Basseggona balina be baawangula tebabayitayo buyisi naga nti Sseggona tukugambye jangu okiikirire Busiro abada wabula yajja ne banne be yesimbawo nabo ne bagenda mu vetting ngabe baji system bakola luli nakati be bakoze tutunulye tugambe bugambi tikuluno Nuupu esajja ku einabye kyeyongeddeko kubanga lya abantu tetwakira bano kukyachala abantu bakyakyala kutandika na kubala ba mistakes zibakoze tebyaliyo kati omuntu bwomu vetting ano mugamba nti agwe tewayiseemu nga tategedde max ze yafunye then awabaawo okwemulugunya kungi ddala kati nga bwe tutunuulira omukulu w'ekitiibwa Sseggona yajja mu kalulu ng'akimanyi mulimu okuwangulwa n'okuwangula naye kiringa bonoogamba waliwo wootuuka waliwo batuwanga papers naddala eya English nze nagivangamu nga mmanyi nfunye 10 ku 10 buli sirinaako kibuuzo kye nakola nga ndabira ddala nkigudde eky'oluzungu ne byagendanga okudda ng'oluusi nina credit 3 naye nga nabanga mmanyi nti akano kapepa kabadde kangu kati bw'otunuulira omukulu Sseggona ye yabadde amanyi nti ngenda kutoba noono omuyimbi atamanyina byamateeka ngenda mukuba 10 ku 10 naye kugamba olwokuba naye teyalabye ku max ze yafunye kyamuleetedde obusungu bungi nga omuntu gwa kompitinze naye oba gwe yatudde naye ebigezo ng'amanyi 10 ku 10 alina omuwangula oba onfuna tutunuulira abalondeddwa oba abammiddwa abaweereddwa oba abammiddwa ekifo nga mukiriko abantu 10 kadi tebasobola giyuzaamu kadi ya muntu omu. Njagala kubuuza singa owekitiibwa Medard Sseggona bamuwadde kadi yandivuddeyo n'akuba ebituli mu system eno kuba ye system yemwe yamuwa luli yandivuddeyo n'agikubamu ebituli ekituufu kiri ntasobola noddawo n'obuuza waliwo omwami gwe nalabye yagambye nti
nze nabadde 100% sure nga ground yonna njirina. Ate guno gwe mulundi gwange ogusembayo sinayo mukisa mulala. Naye nga wajja ne weetaba mu process gy'omanyi nti bagenda kulondako either osinge oba bakusinge. Tukanye nti Medad Segona mu bintu by'okulizoninga oba eby'amateeka asobola okuba nga musukkulumu era nga mugezi. Era tukanye nti lawyer tukiteke kuleva abantu kwe bakidiscussingira nti Walukaga senior 6 vacancy. Naye ayimirira ku nnyota z'ekibiina. Kadi ezo tebazigabye nti bino byokka bino. Ekibiina kibako kyebyesigaliza. Okugeza nze ndi muntu kino nkyogedde kyange kinkwatwengako. Mulimu abamiddwa kadi nga nupu etya kye bagenda okufuuka. Nupu yadagenda kola basema walaawo. Mubadde omanyi political system ya Uganda bakuwa kadi wamalo jikuwa oli abided by it okumala emyaka 5. Tosobola tuka mu parliament n'ogikyusa. Bw'okyusa ekifo ekyo kibeera vacant. Mubaddemu abalinze bagibawe bayingira akalu bakabanoonyeze mu mwezi ogwo bagendeko ku ma TV babannyonnyole. Sitaani talokoka. Biki omubaka byatateekeddwa kukola? Okuzimba n'okuddaabiriza enguudo, entindo, okuzimba amalwaliro n'amasomero mu constituency si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa parliament. Tekikakata ku mubaka wa parliament kusonda nsimbi za mikolo ng'embaga, okuziika oba okusasulira abaana b'abalonzi ebisale by'amasomero. Omubaka wa parliament gwe walonda ateekeddwa kukiikirira n'okutuusa ebirowoozo byo mu parliament y'eggwanga. Omubaka wo ye mukiiseewo. Tuusa eddoboozi lyo. Obubaka buno bukutuusibwako parliament ya Uganda. Bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo buli omu yonna gy'osinzira okubeera ng'okakkalabiza ekyo kyokola ky'amannyo nnyini ddala era kyekisinga. Lunaku lwa 5 ziri ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 10 embagali z'omwezi omujja mwena abasobodde okubeera nga muguyingira. Abakyalinamuko bulooni bwe mulina okumaliriza obw'omwezi oguwedde nammwe katubasabire mu nnaku zino ezitasukka 15 ku guno ogw'e10 nazo muzikwasaganye muzimalirize. Abatannaba kusasula ba landlords bammwe n'aba landladies bammwe nammwe tubasabira birungi byereere musobole okubeera nga mufuna akasimbi ako. Abakulu mubajjemu kuba munnange abamu e Kampala tukyakolerera tulo tukyasasulira tulo nti tufuuka abannannyini maka. Programu empiso ebeera egguse era nga tutuula ne twogera ssaawa zibeera 4 mpaka ssaawa 6 ng'ensonga tugezaako okuba nga tuzimulungula mpola mpola. Abakulu bonna we bali baatudde dda era buli omu mweteefuteefu okubeera nga akubuuzaako n'okuwa ensonga nga bwe ziri. Nagambye kansooke nveeyoko mu field katono nnyo ate then nsooke nzije ntambuze program then bwe naamaliriza nzire mu mpalampe ezinzizaayo mu field ensonga etambulire ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kansaba abakulu olwaleero babambulizeeko kweguli on mbulizaako kuba tulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako nnyo nnyini ddala abasewo ne bannyabo. Erinnya ndi muzzukulu wa Gabunga Kansonda Mutebi Sumaya. Ndi musanyufu okwegatta ku ttiimu eno okugabana ebirowoozo byange n'eggwanga. Ontyo abatulaba yonna gye muli Mukama nsaba oyabukeesezza era ayongera obbawo olunaku olulungi olw'emirembe. Amannya Pastor William Kintu muna NRM mu Lukulwe. Twebaza Katonda nti n'olwaleero weetuli okubaweereza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Abalabi ba programu empiso mbalamusizaako. Amannya gange nze Julia Caesar Kyabbeeyi nga bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya nga bulijjo Mustafa Kalungi alizigala. Ntyo
kale omukulu Jimmy ali kubeera nga twegattako essaawa mu dakiika ntono nnyo and then omukulu Samuel Zinga olwali tetusobodde kubeera nga tuli naye ndi musimu nnyo okuba nti olwali twegattiddwako kanso Namutebi Sumaiya ku pano y'olunaku olwaleero tusobole okubeera nga ate ensonga tuzitambuza nga bwe zirina okuba nga zitambula. Kakati ebimu ku ebyo tugenda okubeera nga tutambulirako mwemuli ensonga za campaigns nga bwe zize zitambula, mwemuli kaadi za NUP ez'ababaka ba parliament ezagabiddwa, ababaka bavuddeyo abamu nga basanyufu, abalala ne batandika okuba emimiro, abalala ne batandika okuba nga ate bayisibwamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba, naye nga biki ebireetedde embeera yaabo okubeera nti ate society etandika okubayisaamu eggaali. Congratulating abamu ku abo abasobodde okuba nti batuuka ku buwanguzi, kubanga kaadi ya NUP abantu babadde bagirinda nga mbaga nga n'ab'ebibiina ebirala babuuza lwaki eruddeyo. Finally ku Monday ng'ennaku z'omwezi 29 NUP ng'eyita mu kakiiko kaabwe ak'okulonda ke bassaawo oba akaveeti nga kayite EMC kasobola okukwasa ebyava mu vetting omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kabiteeka ne ku mitimbagano gya ekibiina egiri official. Then abamu ku abo bensobola okumenyerako abaagwa nga baaliyo era nga NUP yali yabawa bendera, omubaka Medadi Segona kali amagwa, abantu b'Ebusiro bamulabako nnyo ku kadi ya NUP. Ne tugenda ku side eya Mityana Joyce Baagala bamulabako abeeyo. Alan Sewanyana kadi teyamuddizibwa, Nyeko Deriki kadi teyagifuna, Zambali Blasio Mukasa kadi n'agifuna, Big Eye abo ne bagwa, Raini ne bagwa, abantu bangi sisobola kubeera nga menya sekinomu, naye nga bwe tugenda okuba nga tusooka okukubira mu tooki mu kadi za NUP nga bwe zaatambula, ate then tujje tukubulire campaigns so far abagwanyiza obwa president zo zitambudde zituuse kuki, kampu ne kampu eziri side ne side zitandise zitya okuwenja n'okusagula obuwagizi bwazo mu bantu. Ngenda kutandika ne kanso nga butambuze enteekateeka zino. So far vetting yaggwa akaka akeeru kafuluma ekitebe kya National Unity Platform. Yes. Vetting yatambula eti abawandulwa. Ekimu ku bintu byensinga okutegeera nti olwetaba mu kintu ekirimu okuvuganya, okuvaayo awangudde ne gwe basinze, oba muli 8 oba muli 3 oba muli 2, amagezi go gakuweerezeeko ku bintu ebimu nti biba basic, nti osobola osingibwa oba osobola osinga. Vetting ya National Unity Platform yatambudde bulungi sofa, yabadde nnungi, naye yabadde mwere ebirumira. Nze ebimu ku bye nandyegombye okulaba nga nze omuntu, transparency kintu kikulu, obwebufu mu buli kintu kyonna. Constitution y'eggwanga egamba nti mu bibiina munaabaamu democracy, naye terambika banaakola batya democracy oyo kinaava gye bali. Nupu mu kuteekawo demokrasiya mu kibiina kyayo yateekawo internal vetting, naye mu kuteekawo internal vetting tetwafuna ku scrutiny oba mitendera gye baayitamu kulonda kakiiko ka vettinga bakiise baabwe. Ekyo kimu nze nga nze singa twamanya abatula kakiiko abo bafaanana batya, balondebwa batya, mitendera ki, kyandibadde kituyambako okulambulula. Naye si buyinza bwaffe kuba demokrasiya buli muntu amutambuza nga bw'aba amutegedde. Ekyokubiri, nga bwe bavuddeyo ne batulaga abasinze, nze nandibadde musiimu ekyensusso singa batuwadde criteria of grading, baba lambise batya, babenkanyakanyiza batya, okugeza okulaga obwebufu. Twandyagadde okumanya ono yakoze atya mu kisanja kino oba mu mukowe lino ne mweno yasingiddwa atya. Bavuddeyo bwe batuwa abantu
nene batatubulira titwayise mu mutendera gino ebimu ku byenkakasa bye bagamba nti omuntu anaweebwa kadi ajja kubanga alina ground kyovola abavuddeyo nga basingiddwa besibye nnyo ku kya ground ate abasinga nga bakuba bukubi bipande bandivuddeyo ne batugamba ground twagibala tuti okuteekawo obwebufu ekyokubiri 40% yali on the intellectual ability butya bw'osobola okumemmengula ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa nze nfunye omukisa mbuuziddwa ku bibuuzo ebimu ku bibuuzo ebyali kata binzita omutima bigutwale nabisanga ku Law Development Center tulina kye bayita orals oyingira n'osanga pano ng'eriko abalamuzi nze kisiraani kyantomera nasisinkana Musa Sekana ku pano yange ekyo kyokka omuntu yenna ng'asoma amateeka akanya nange ndikikumala okugwa okuyira bwoti amaaso go n'ogeegeka omulamuzi Musa Sekana abalamuzi bangi nabuzibwa abalamuzi bangi naye ye ekisooka academia kati nandyagadde nuupu oba kyanditusanyusizza nga bwolaba we baatuuza bannalukoola ensi n'ebawulira oli n'avuya n'alemererwa ne kimumegga ffena ne tukkanya tukikoze kitya kimumezza tebatuwadde na ku bibuuzo kyovola n'abaparticipatinzemu abeetabye mu kubuuzibwa ebibuuzo si bamativu bagamba namemengudde ebibuuzo n'enzira ne mukati ekyo kyalumidde naye ng'omwana akula buli kimu kibako ewe kitandikira nuupu ekyali nto mu byobufuzi ate ezimu ku nyota zaabwe bwe bufu nze nzikaanya bajja genda balongoosa nze nganze mu butonde bwange nze ku lugezigezi tuli tuti kwesiva nze sisobola kubanga ngenda kubuuzibwa bibuuzo tugeze bya masters level nga byendimu nga ngenda ku defendinga research yange oba proposal yange tikyempandiseko kiri ku kino bwe kiti nenzija ku pano mba nsubira okusanga abakugu mba nsubira okusanga abantu nga bansinga mbannyonnyole lwaki nakoze hypothesis eyo lwaki ekinyusi kyange kyabaddeawo sisobola kusanga ku pano asikaali nemparticipatinga nze nga namutebi ntya nnyo okweteeka ku test kuba mba ngenda kunnyonnyola ku demokrasiya mu bibiina by'obufuzi nze amagezi gange ngamba nsangeko bannabyabufuzi nsangeko abakugu mu kunoonyereza ku by'obufuzi mba nnyonnyole nti nze mu kulaba kwange okw'ebintu wenkoze okunoonyerezebwa wano we tulemereddwa ebimu ku points ennafu ezivuddeyo ababadde kakiiko abamu bakansala akaveting kansala atuuza atya MP amunnyonnyole byagenda okukola nga bwe yabikola ddi obuzibu bwe tulina mu ggwanga Uganda tetulina bantu betulabirako the consultative body tulemeddwa okubaayo ne abakadde betwebuuzaako kyovola buli omu yeetwala mu ggwanga Uganda singa nuupu mu kakiiko kaayo nze nandinyumiddwa kuba veti nze kuba gye bali abasobola okwewaayo okukolerera eggwanga lino ditereeza ate nga bakkiririza mu nuupu tebereza obulungi bwa kino nga kuba veti nze kuliko ba MP abaawummula nga baakola bulungi kuba weebali oba abataawummula naye nga baakubwa akalulu oba abaabikoowa ne bagamba ekimala kimala mbaddeyo ne tebikyuka tebereza vetting ng'oyingidde nga kubagenda okubuuza ebibuuzo kusunsula ku lw'eggwanga Uganda kuliko specials akazibwe tebereza obulungi bw'eggwanga ng'agenda okubuuza ebibuuzo kuliko kalinaali oba omusosolodooti ekifaananyi bwe kityo ku lwaki emiteeko gy'eggwanga the 9 pillars gy'eggwanga Uganda mu 8 mulimu bannaddiini tebereza ng'osanze ekintu bwe kityo nti ku 3 oba 6 bogenda osisinkana mu kakiiko akagenda okuvetinga nti osaanidde okiikirire eggwanga mulimu abannabyabuwangwa abasukkulumya okugeza webali abadde abanoonyereza ab'ekyama
mu buwangwa obwenjawulo weebali wano mu Buganda weebali bakatikira abaawummula bannamagye abazirwanako bamwoyo gwa ggwanga weebali bannamawulire bannakinku the informed fellows ng'omusanze abasajja weebali wano n'abakyala nga babuliddwa mukisa naye ng'ebirowoozo byabwe bisaze nga bamanyi tebereza ng'osanze abalamuzi abaawummula kakiiko ako nga bakubuuza ku nsonga z'amateeka tebereza akakiiko nga kaliko bannamateeka nga bakubuuza ku mateeka ebyo bye nandisuubidde okulaba okugezaako okwawukana ne baagala okusiguukulula muki mu buyinza NRM mu primaries zaayo bo bagamba bakusimbe mu mugongo okiwulire nalwankubadde bakusimba mu mugongo wabaawo ebirumira okitegeera naye mu bitasobola kubuusabuusibwa wabaawo obwebufu bakusimbye mu mugongo akabala n'akalangirira w'osangira obuzibu nti mu 2 nadda ku 9 ne bano baataddewo nti tugenda kubuuza bibuuzo ebimu ku bibuuzo bye baabuuziza Nandyegombyo birabako agudde amanye ekyamusuubula kuba omuntu nga handling over fe gyenfulumizibwa gye nafulumizibwa I've defended in defending nnyo okusoma kwange ku university tubayo ne research ne ku LDC na sinkana research ne ku masters level ndi mukola research bakugamba bafulumya ne bagamba mu orozi wana abayizi bagudde somo lino ne badda ne mukati naye mu bibuuzo ebyasinzo bamegga ekibuuzo ekikwatagana n'obuntu humanity bannamateeka kibalemye otegeera era ne bagamba okumanya kibalemo otegeera n'abali mu field baloya nga twabayisa dda obuntu bwabwe buzibu kyekibuuzo ekikyasinza okugwibwa ku LDC yonna bukyangeebaawo tetukitegeera kuba babuuza ng'oggyeko ateeka ntugambye section ne article obuntu humanity kyeki tukiteeke tutya mu mateeka onyumirwa emboozi nga bakikuddamu nange bye nabaddamu bakkaanya nti ayise naye enseema yeerimanya obuntu kisomesebwa kiringa ekya bulijjo nti osobola okimemengula nga tonnasanga akikubuuza ng'alina ansa ye so ekyo kyabuzeemu ekyasinze okunnyika omutima gwange nga bamaze okukwasa omukulu nti bino bye bivuddeyo baatutta obudde okubikwasa eggwanga buli lwovaayo n'osabukulula ekintu tolwisangawo kuba wa finals mulimu abatali bamativu era bavuddeyo ne babyogera nti obululu bwakyuse in between awo nabadde mbasinze n'ebyakyuse mu lugendo olwatututte ejjinja byabwe bali ku mativi ne ku maredi ag'enjawulo so nze nabadde nsuubira nga bw'owulira akakiiko ka UNEB katuula buli mwaka ne katuwa ebya P7 ne senior 4 minisita w'ebyenjigiriza olumala okwogera waabitawo onyigamu 5 ofuna ebibuuzo by'omwana wo mu budde bwe bumu babita omulundi gumu ku system okulaga nti tewaliwo kisobola kukyusibwa between now and the next minute but ekibiina kino kipya ekitannaweza na myaka 10 mu byabufuzi okuyiga kukyali kungi okwebuuza kukyali kungi okutereeza kukyali kungi omulimu gwe bakoze mukulu thank you for the work done no thank you for the work done mwebale ettafali lye musimbye ku ggwanga Uganda demokrasia tetusobola mu perfectinga tekiri baayo tewaliwo wali perfect but they are walking in the right direction kati ate nammwe ababa criticizinga twefuge n'abali mu bibiina nga muli bakulu osinga ebibiina mubifulume mukole ebyammwe wow kale omukulu Julius Caesar sibu ensonga za vetting awe tuli bagudde abasanyuse bayiseemu ebisinga omukyala abyogedde kanso na mutebi mu perspective naye kubagudde ensonga kuba zisinga okwetooloolera balina ensonga zaabwe lwaki bagudde
nali nsoma akatabo ka Tamale Mirundi bakayita Killing a Medical Doctor to Save a Cobra nga bageraganya ku Walukagga ne Segona nti mujjeyo Walukagga Segona mulete Walukagga bannamateeka bangi okitegeera tusobola ofuna omulala na replacing to building abakulembeze abalala okitegeera twajja nga nupi yakatandika basooka ne bakuba Senyonyi ne bakuba Mutoki avudde eri ku TV asoma mawulire but now look kikyali kati saawa zino tuwa abantu abalala omukisa tetulowooza nti fefeka abasinga mwene ensonga osobola okurepresenting ewalala okitegeera nga si mu parliament there is life after parliament bantu abasinga ate kyebatamanyize kyekyasize n'okuneewuunyisa abantu abagudde balina ensonga zaabwe kati kulwa mwami Segona n'oli omukyala Joyce baagala kati wotunuulira isole waabwe ku nsonga ya Mpuuga n'ebintu ng'egye babikwatamu okitegeera kati waliwo kavidiyo akabadde nga katrendinga waliwo omuvubuka agamba yeesimba ku Segona Semaya n'amusiba n'amuwaayiriza nti yakwata omwana n'amusiga akasigo ka Mukenenya ate ne bamukebera nga talina akasigo ka Mukenenya mulamu ne wabaawo enteeseganya kati ebintu bingi ebijjanga bikuba erinnya lyo okitegeera ensonga ya loyalty Kyagulanyi ine watuuse nga yeetaaga abantu basobola kuba nti akanya nabo Museveni yatugamba nga mulonde ne bwekina abakidomola nga kijja kuyimuka kiwaniko omukono kironde nga tuuse ku nsonga z'okulonda loyalty atuuse nga talina be yeesiga bano bonna nga we bajja baatuuka nga bamulaba mu kirala Segona yatuuse okugamba nti nze n'abantu abamu tebalina bisaanyizo byatwala linnya lyange okubatuulamu mba ndaze ne level y'obweto wazo obuyitirivu ennyo kati yenga akulaga nti musukuru mu kubbo ngono wagambye nti yandyetaaza okulaba abantu ku pano ab'ekika wekiti ne wekiti okitegeera osanga bali bo tebakiraba nga bo ekigendererwa kyabwe kyali kirala ne gye batunudde demokrasi tuba tumugoberera buli muntu abaako ne byaba ayagala okuteekawo ekipimo buli muntu aba n'ekipimo ntize yes kadi zinzo okuba kali zigenda gebo nenga bamanyi bani abagendo zifuna ne bani abatagenda zifuna system nebeda obubezi kati bataddewo era akakiiko semanya okwemulugunya ninze kundowooze yange sikiwanti waliwo kadi gye bagenda okukyusaamu kulaba kansala waliwo mwenda zakyuka anti waliwo kati ebizibu ebyajjango no gye bamuwadde si gye yeesimba oluusi si gye yasaba ate nga naye takkiriziganya n'ekyo okitegeera kati kuzina eziriwo ez'aba MP buli omu akkiriziganya n'ekyafuddeyo abazifunye teri agamba nti nze yo sijagala gye bampadde okitegeera vetting buli system nayo nebamu n'ebizibu byayo eya NRM ogirabe nti yakusimba mu mugongo ereka abantu beetemyetemye omukyala agenda okutuna emabega kyeyamaani nga ne mukazi we tasimbye mu mugongo noleka ngo yawudde mu bantu neya nupu nayo eyinza okuba erinamu ebizibuzibu naye at least esobola okutufumira abakulembeze ne bavaayo wabaya afuluma nti ono yono gwe tuleese efulumya kyekisinga obukulu bino era bisobola okugenda nga bitereezebwa mpola mpola okitegeera kale neyanziza nnyo mukulu Viki ate nenfuna essanyu lingi okutuleetera kanso era ne tumweyanza n'entandika gy'atandise okutusimbira olulimbi so nno mwebazamu ekyo kirabika nti tusajja kwadde kwakalimba ne munnamateeka agenda obbagadinga nti awo mubuze ekyo tekigenda wano naye mu kumulaga akakiiko akavetingi kalondebwa olukiiko olukulu olwa seeke so tekalondebwa muntu munuupu olukiiko olukulu olufuzi lulonda akakiiko abantu abo ekyo kimu ekyokubiri ekanso akakiiko ako twagenze n'ogamba nti kyannaku okubanga kansala agenda kubuuza MP akakiiko kagenda kubuuza bya bufuzi so si bya dokita kuba toyinza kuddira dokita ate omuleete mu byobufuzi yogenda kumuleeta ng'ogenda mubuuza mu byakulongoosa byakuba mpiso ogambye otuleete ekyokulabirako wagenda ogosoma amateeka bwali ogenza okusoma amateeka omulamuzi gwe wassanga yaani muzibu era kyekyali gwali olina okusangayo singa wasangayo
munnabyabufuzi era walivuddewo ekyankyabuga nezizimbi amateeka atazze okumbuuza nsanze bwa byabufuzi naye wasanga mulamuzi ng'ate gwe byogendamu bya looya bya bulamuzi. So n'olwekyo nti tewali nsobi, tetuyinza kuddira Reverand oba Seeka ate tumutwala agenda abuuza ebyobufuzi. Otujja mutwala eri nga tulina bye twagala mu bya Katonda okuli ow'omwoyo. Ekyo nga nkimaze nga nkivuddeko nti vetting kyensuubira obulungi nti buli kibiina kiba ne gundi yaakyo ssemateeka yaakyo gyebeeyina. Otuwadde ekyokulabirako nti Nalukoola bwe baali bavetinga baateeka open, kituufu baateeka open, baali batono ate akadde ke twali tuyinira keeko. Naye kino kyali tekisoboka, bantu babadde bangi Uganda yonna, bantu lwenda nga kiyinza obutasoboka kubateeka mu lujjudde, naye baali ku gundi emu yokka gye baali bagenda okutambula nayo. Kakati n'olwekyo nti Nuupu mu ekyo tukkirize ti sisitimu yaayo gye yateekawo gye yakola nnungi, naye ekizibu kye tuyina ekyo ne bwe tunaakikola tekiyinza kuva mu mutima gw'abantu. Abantu tetukkiriza ne bw'oba oyagala otya omukazi oba naye okumala emyaka 10 oba 15 naye bwe mwawukana n'agenda lwotandika okutegeera, era mu kutegeera okuyinza okwogera ebigambo kati omukyala ate gy'agenza ajja kuba bw'ati ne bw'ati. Kati abantu tetumatira. Vetting eno gye bakoze teyazze ku luno 2026. Nkakasa nti ne ku luli mu kujja 2021 era bwe baakola yaleeta Basseggona, yaleeta abo era Basseggona balina be baawangula, tebaabayitayo buyisi naga nti Sseggona tukugambye jangu okiikirire Busiro abada, wabula yajja ne banne be yeesimbawo nabo ne bagenda mu vetting nga bwe baagi system bwe baakola luli nakati bwe baakoze. Tutunuulye tugambe bugambi ti ku luno Nuupu esajja erina kyeyongeddeko, kubanga luli abantu tetwakiraba n'okukyakyala abantu tebakyakyala kutandika n'okubalaba mistakes ze bakoze tebyaliyo. So nzikiriziganya nga ngamba nti kanso ogenze n'obuuza ntubadde tetumanyi kubasinziira kugaba max zibadde naye badde bakyogera open nga bagamba wali mu vetting baagalaana si bwe kiri ku gulawundi baagala 6 si bwe kiri okusinga zibasinga okwagala. Aisa yatuleetedde kanso ndowooza kyabadde ayagala kwa bwerufu bwa 60% eno nti ebibuuzo bye twabuuzizza bibadde biri ku kino na kino, community ogikoledde ki, kino kiri kitya ne kino kiri kitya, ebibuuzo ebyo babirabeko. Ekyo tujja kukisaba nga kansa amaze ggendayo oba kufa abamu nga tugezeyo ne tulaba nti ebibuuzo bye babuuza naye abaavaayo ne bakyagezaako kyogera baali bagenda kubasazaamu, kitegeeza ebyabyo bya kibiina bya munda tebajja biteeka mu mawulire. Ekirala ebibuuzo tebyali nti byebimu ate si byebimu waliwo ku vetting naye nga ono bibamubuuziza birala kuba bakimanyi tugenda bikubuuza onadde wali mu ojja bibuulira munno era abamu bagenda akubya akasasi era Viki ebibuuzo ebyo ne bageza ne bagamba nti katubitimbe bayinza okulaba okubulako gwe bawa kaadi katubitimbe abantu bajje nga babimanyi bye tugenda okubuuza kubulwako bawa kaadi. Golowooza lwaki bakwata ababbira ninga atoledde abaana mubadde musoma nga mukimanyi tibwe tubadde tusoma era bagenda otubuuza n'essaawa bwetuuka ne bateekako obukuumi bw'amaanyi. Tuli ffenna kati ne wali bwe bali Walukagga bwe yavaayo n'agamba nti bibadde byangu nnyo bambuuzizza kino ne kino ne kino bamuwoningirawo bino bya mu kibiina bya munda kyekituufu system wetu bwe okuba biina kuba bya mu kibiina nga biina kusigala munda si kubireeta ku street. Nze kyensuubira ti enkola ya Nuupu oba akakiiko gye baakoze oba gye baabaddeko yabadde enkola ennungi. Weewaawo muyinza okubaamu obutone nnyo
niyo obutagambwa ko singa tebakoze kino ne yali badde ayitawa tebunenyezebwa kubanga okusobye okubulwa kwa buntu kwa butondo omuntu ayinza kutuukirira 10 ku 10 era tuyinza kubanenya mwekyo ndekede bulungi so nze nzikirize ntaakazindaalo kano nga ngamba nti abantu naddala ababaddeyo abatafunye kaadi enkola gye bakoze kati yenkola gye bakola luli kwebafunira kaadi Aisa Kabanda amadde ngena kuleeta Aisa Kabanda yatuwadde ekyokulabirako namulabyeko jjayi nawe yabadde ayogera n'agamba ayina abantu 4 asooka kitaawe basatu wokusatu mwannyina naye bonna badde beesimba mu kifo kimu naye kitaawe mu vetting yakola bulungi nnyo jjajjaawe ku ground n'akola bulungi naye ono mu vetting yakola kitaawe yakola bulungi naye ku ground n'akola bulungi bagenda okumaliriza nga jjajjaawe kaadi agifunye ng'afunye 6 mu mmeka mu 2 kaadi n'agifuna era bonna ne bakkakkana naye ye mutima gwe kati nze gwe naali badde njagaliza nga singa kaadi baali bagulangule naali badde njagaliza mwannyinaze naye ate ye yakola bubi nnyo yadde gwe yali ayagaliza wadde gwe nali njagala era teyakola atya teyagifuna so tukkirize tubeebazeeko abanuupu mu ekyo ti akakiiko ke baateekateeka era ke baawa omulimu gwako gwe kaakoze gwa bbeeyi era mulungi tegedde bulungi okay pastor kwawukanako n'ekyakolwa ewammwe mu NRM NUP ebyayo byasigala nga byamunda ababaka baafulumiziddwa ng'abalala bali mu ssanyu abalala bali mu nnaku vetting ya NUP ku mutendera gw'aba MPs wagirabye otya era yatambudde etya kirungi abatulaba mwenna gye muli twongera okubeebaza ku lw'okuba nti mubeerako temutu disappointinga ngako mubeerako buli kadde ffe tuba disappointinga n'obudde naye nga mmwe tubeebaza nti mubeerako kituufu kanso erwedda abadde akyogedde nti transparency ebulamu newankubadde nti it is an internal democracy naye at least bali abalimu bemuvetinga mwennyini mwandibadde mubalaga kubanga up to today many of them tebamanyi max ze bakola ki ze baafuna naye ate before waliwo be nalabako we bareleasinga max ti ono yafunye bweziti oli yafunye bweziti kati omuntu bw'omuvetinga n'omugamba nti agwe tewayiseemu nga tategedde max ze yafunye then awabaawo okwemulugunya kungi ddala kati nga bwe tutunuulira omukulu w'ekitiibwa Sseggona yajja mu kalulu ng'akimanyi mulimu okuwangulwa n'okuwangula naye kiringa bonoogamba waliwo wotuuka waliwo batuwanga papers naddala eya English nze nagivangamu nga mmanyi nfunye 10 ku 10 buli sirinaako kibuuzo kye nakola nga ndabira ddala nkigudde eky'oluzungu ne byagendanga okudda ng'oluusi nina credit free naye nga nabanga mmanyi nti akano kapepa kabadde kangu kati bw'otunuulira omukulu Sseggona ye yabadde amanyi nti ngenda kutoba noono omuyimbi atamanyi na byamateeka ngenda mukuba 10 ku 10 naye kugamba olwokuba naye teyalabye ku max ze yafunye kyamuleetedde obusungu bungi nga omuntu gwa kompitinze naye oba gwe yatudde naye ebigezo ng'amanyi 10 ku 10 alina omuwangula oba onfuna kati ekyo kiraga nti nuupu erina okwongeramuko at least bo nga baaba omunda nebalaga ku transparency gyerina ne demokrasiya oba ontegeera nti kubanga waliwo akaseera chairperson wa EMC wabadde yekyanze ng'ayagala kubivaamu oba ontegeera kitegeeza nti
wabaddengawo orders nga yo omukyala zabadde afuna eddiawo wakati madam Chempe nja chikuwa kamalirizeyo point yange kitegeeza nti naye nga mwennyini chairperson byasooka ne bimukola ki nayagala okutuuka mu kintu yes nga ayina baalaba bateekeddwa okuwa kaadi mpuliriza point yange njimaleyo nga ayina baalaba bayagala okuwa kaadi abayise ebibuuzo naye ate nga bo bamugamba nti ffe twagala ono kati kankugereze point ya Zahara Ruyulika oba ontegeera yajja n'alaga interest ye nga ayagala Kampala no woman Kampala woman MP wa Kampala results zagenza okujja nga bamuwadde Makindye oba ontegeera ebibuuzo byatudde bya woman MP n'empapula zataddeyo n'okusaba kwe asabye woman MP Kampala kakati ate kyagenza okuwunzika nga bamuwadde Makindye kakati ate owa Makindye kubanga bino byenkugamba kati mbijja kuwe Makindye incumbent Alan ye ng'akugamba nti ye yawaayo okusaba kwe era ng'amanyi ayiseewo naye kyagenza omwewuunyisa ate omuntu gw'ataakompiitinga naye ataasaba kubeera we Makindye toli wa muntu toli weeri towabaddeyo njogera Alani bye yayogedde mpuliriza njogera Alani bye yayogedde Alani yakugambye it's okay ye yakugambye nti Zahara yalaga interest ye nga ya woman MP kati ate kyamwewuunyisiza nga results zivaayo nga bamuwadde Makindye so ekyo kye tugezako okulaga nti transparency yabuzeemu ekirala ebifo bye babadde balina okuveetingako biri ebifo 557 naye kikwewuunyisa Nuupu yakomye ku bifo 376 kati ne twebuuza 179 beeterese batereke tegenda kubaveetinga tegenda kubawa kaadi ng'ate obudde buweddeyo ekyo nakyo ne kikulaga nti nno nti waabaddewo obutali bwerufu nti twagala ebifo 556 mu parliament ate gwayagala eggwanga okutwala eggwanga ovetinzeeko ebifo 376 paka kati webuuze wa wagenda okusinziira kubanga bwotunuulira mu Buganda yavetinze ebifo yes ebifo mu Buganda oba mu Central 115 ebyo yabivetinze byonna okujjako waliwo ebifo nga 4 byataddeko nti reserved oba nti akyabye kenenya nembuuza bw'obanga ddala oli transparent obanga system yo nungi yegasa ebifo ebyo ebina lwaki nabyo tewabimaliriza lumu nomutumanya nti Buganda ogisotinze mu Eastern erina oba Eastern region waliwo ebifo 144 Nuupu yavetinzeeko ebifo 127 ebifo 17 by'abaani lwaki teyabivetinze oyagala kutwala ggwanga naye ebifo 17 bireseeyo birekeddaani oba ontegeera ti tuyina Northern region tuyina ebifo 127 Nuupu yavetinzeeko ebifo 59 byokka nerekayo ebifo 68 yabirekeddaani waliwo ekintu ky'otunulamu n'ogamba nti no tuzze kituufu twagala ggwanga guno si gwe mulundi ogusoose tugenze ku mulundi gwa kubiri bwe tuba tuli mu butuufu bwakyo nti neggwanga tulyagala ebifo bino 68 bingi nnyo mu central byo yabadde bimazeeyo naye question eri ku bifo ebina obweraliikirivu obuli ku lwaki yaleseeyo ebifo byetasobodde vetingamu anti yeneebuuza eyo 100% mu ggwanga lyonna yes okakasa ate neesukka namu kubanga NRM esooka nekuleetera aba PWDs 5 bonna nebaleeta mwe temusimbawo n'omu
simanyi lwaki bayouth batano NUP tesimbawo muntu n'omu simanyi lwaki ontegeera kati kitegeeza yo nga NRM egenda okutuuka nga tetunaba na kulonda nga tulina already abantu 57 kubanga already tulinayo 10 ab'amagye okitegeera akambidde n'empuuga akambidde n'empuuga ono mugundi ono afaanana abanyarwanda yaliwo gwe baakuba I've forgotten the name yani yes tulina ba elders batano ba elders nup teyataddewo n'omu kati nembuuza ddala mu vetting process yo nup kubanga already kati already bano bonna byenkugamba already mu NRM balina flag balinza ani agenda besimbako ontegedde kati essaawa zino nup teyavetinzeeyo muntu aliko bulemu n'obuzibu yes ekyo kiri ku vetting kitegeeza vetting process teri democratic ezo zezitabadde nabakiise naye zisusse kyengezako kulaga nti zisusse obungi bisusse obungi kale so n'olwensonga eyo nze ndaba nga process eyo yabuliddemu ddala okay according to you yes yalemeseza ne region ezimu okuleeta ababaka kale mbulizaako ku bantu mu mbeera eyo tutandikirawo awo wenyini siwulidde kibuuzo tuli ku vetting process yatambudde etya ssebo okusookera ddala mbalamusizaako abalabi b'empiso ne Vic exclusive kaŋŋende butereevu ku kibuuzo ekimbuuziddwa mukama wange tukkiriza nti amazima gali nti akakiiko ka NUP bantu abasobola okukolamu ensobi wano ne wali naye ensobi ezaakoleddwa tukkiriza oba we tuba tureetinga tugamba nti ku 10 at least baperforminzeeko nga 89 90 awo obuzibu bwe nnina oba bwe nnyongedde okusanga nti bw'otuula wansi n'otunuulira abantu abavaayo ne bacomplaininga obudde buno Vic ojja kwesanga ng'abasinga be abaliddeko ababaddeyo ne gw'olowooza nti baddeyo akaseera akamala akuba ebituuli mu gwe babeera bamutaddeko badde ndaba ngenda kukozesa ebyokulabirako 2 omubaka Ibrahim Ssemujju n'owekitiibwa Medad Lubega Sseggona Ssemujju agambye tasobola kutuula mu kakiiko nga akakulira ye kansala kikyamanyi mu paalamenti owulira nti waliwo okukakkanya oli ajja ng'olwedde yabatadde dda ku lupimo oli ajja ng'olwedde yalaze dda nti byonna mmwe abali wano bye mwogera ekitegedde owekitiibwa Sseggona yagaye baamutuuza ku kabalaza abamwe bamutwalakawo mu kasenge ekitegedde akabalaza nno yakkiriza n'akajjako najja n'ensawo ye briefcase ejjudde documents ze nakkiriza yeetabe mu process n'abantu era namulabako ko ng'ali mu maaso g'owekitiibwa Katikkiro ne Walukaga nga waali Walukaga n'agamba owekitiibwa Katikkiro nzize wano nga mbadde mmeeya w'Ekyengera naye neeyongeddeko ngenda kuvuganya ku kifo kya Makindye ka Busiro East nagamba banaaba bampadde kaadi nja kubeera nga nvuganya sigamba nti
naye yaliwo ne bamuwa omuze yagamba muganda wange nkwebaza era nkulindiridde okumpagira. Owulira nti waliwo abantu abamu tukkirize tugaane waliwo abantu abamu Vicky nga system si kikulu nga tebakwatako bo balina bye baagala. Okitegedde bwe tujja wano ku vetting system saagala tutunuulire nnyo ensobi newankubadde zaabaddemu neze ntono. Tutunuulire abalondeddwa oba abo abammiddwa abaweereddwa oba abammiddwa. Ekifo nga mukiriko abantu 10 kaadi tebasobola giyuzaamu kaadi ya muntu omu. Njagala kubuuza singa owekitiibwa Medard Sseggona bamuwadde kaadi yandivuddeyo n'akuba ebituli mu system eno kuba ye system yemu eyamuwa luli yandivuddeyo n'agikubamu ebituli. Ekituufu kiri ntasobola. Noddawo n'obuuza waliwo omwami gwe nalabye yagambye nti nze nabadde 100% sure nga ground yonna njirina ate guno gwe mulundi gwange ogusembayo sinayo mukisa mulala. Naye nga wajja ne weetaba mu process gy'omanyi nti bagenda kulondako either osinge oba bakusinge. Kati kino saagala tukiteeke nnyo nti NUP oba akakiiko kano kasaze mancholo oba ki tulinayo akalulu ka NRM abantu ke mulina nako okutunuulira nti kale ka abantu abasoba mu 17 nga bafu mu system y'okusalawo ani agenda okukwatira ekibiina bendera. Kano tekaliimu afudde abasinga okulwana boolaba ate be babaddeyo ebisanja. Kati kuno kweyagaliza. So ekizibu si kya EMC nga EMC naye yina ensobi zaayo ziyakoze nga bwe nkugambye nti Vicky toli perfect 10 ku 10. Yes. Abaliyo eri system bantu be bagikola. So ayina okwemulugunya abataddewo tribunal. In fact ndowooza eggulu lwe bakomye okukwata. Si bwe kiri? No leero bayongereza ennaku 2 ne babongera paka olwokutaano lwe lwaleero. So twalayo okwemulugunya bakuwulirize. Ogambye nze sigenda kutwalayo okwemulugunya. Oyagala bakuyambe batya? Baba yeyanziba. Akono kagambo kalungi. Aina n'omukolo gwabaddeko gwe yabaddeko eggulu. Wetujja. Abakulu ne bamugaa yakubba ye yatubba. So naye ekisinga obukulu wano nze Vicky kyenyongedde okutegeera mu byobufuzi. Mu byobufuzi abantu abasinga omululu mungi. Because bw'obanga gwe Sseggona lawyer omukwabo nga bw'otandika okumenya amannya bw'olekayo erinnya lya Sseggona mba lawyer 10 ng'osavinze emyaka 15 mu parliament naye ng'okyasobola okulwana ojje ku TV otandika okuvuluga gwe bawadde wano waliwo omululu. Vicky Sseggona kyakoze kimala ne bw'aba ayina byakyayagala ebimulemye emyaka 15 amazima amatuufu tagenda kubikola. Ekirala njagala tukkirize tugenda kufuna ddi abantu abagenda okumatira bazimba abalala mwene embeera bo babeerewo nti Sseggona yawummula nadda mu mulimo gw'obwalooya ne kaakati ayina abaana bali mu kuyambako ali mu kulwana abazze. Kino kyabulabe eri ebyobufuzi n'abantu mwe batugaa wano mu Buganda mujjawo abamanyi mu byobufuzi. Sseggona yavaawa we yajja tewali yaliwo oba yagenda okusembayo. Bino nabyo ebintu by'omulu tulina bitunuulira tubeeko we tumanya nti
oyina okutuuka wootuuka omala okkiriza abalala baveewo. Simanyi oba abantu tebeegomba balimu ezo. Kuva wano nodda wano, nova wano nodda wano, woova wonna waliwo abajja okuddawo. Tebalina bumanyirivu. Bannange ani abuusabuusa Ssennyonyi mu paalamenti? Yava luddawa, yali mu byabufuzi. Yali eno mawire. Kitegeera. So nsaba abantu abamu babeere n'ekisa bayanguyirizeeko program nti gali amawanga agatusingako amazima gali nti system eba system ekolebwa ng'ojja giyitamu n'omulala agiyitemu n'omulala yes gale eyimiridde. Gwoba olina ebyekisiru byo twalaba Donald Trump mu kisanja kye ekyasooka yayagala olemera mu White House. Olunaku kasita lwatuuka pa amagye go ne gavaawo. Kati gweremeramu eyo ye system. Gwe Sseggona toyagala kukkiriza system naye nga ye yakusonsula ogwasooka. Dwe batakuwadde embi, dwe batakuwadde lw'osabye obubonero tubulabeko. NUP ng'ogyeko ey'abakulu bano abalina obusobozi ku bbanga lye bamaze mu buyinza kuba balina buli ekyetaagisa okubeera nga bagenda ku ground. Naye nze era sikyabiwagira ebyo bya kisiru. Ensi ekuze tosobola kugamba abantu mugende mu layini mutandika okusimba mu mugongo. NUP erina kwongeramu so okulaga obwerufu bwe ziba max at least bazirageko. Omuntu bwe ya performance amanye gundi yansinze wano omanye n'obunafu bwo. Nenkulayirira ku bannabyabufuzi ne be banaateekawo ero lya jaggaana. Bino byekwaso kubanga leero tiyafunye. Okitegedde leero tibafunye. Naye nade ndaba ayogere akakiiko ako ng'agamba nti ku bantu abasoba mu 600 twakafuna petition 2. Ekyo tekyetaaga okuwa credit ab'emulugunya. Okitegedde 600 bw'obanga akafuna just petition 2 bamubuuzizza nti watyanga waliyo abali eyo nga nabo tebaamatidde ne nga tebazze naaga tukakasa tutya nti weemulugunya nga tozze kulaga kwemulugunyako. Akakiiko nako weetaaga okawe credit bwe kibanga ku mbutuufu ku bantu 600 nga mulina petition 2 okawa credit tekatuukiridde naye weewaawo. Kale kanso Namutebi abamu ku abo abaasuuliddwa nga vetting yabawandudde ne batafuna kaadi ya NUP okugeza nga Alan Sewanyana abalonzi be baatuuzizza olukuŋŋaana ne bamusaba gye independent. Omubaka Medard Sseggona naye baatuuzizza olukuŋŋaana ewakaawe nabo ne bamusaba gye independent bakumuwa obuwagizi. Omubaka Joyce baagala naye baatuuzizza mu makaago olukuŋŋaana abawagizi nabo ne bamusaba gye independent. Bano bonna bw'obeetegereza balina ekibagatta bawagizi be babasaba ne bagamba nti jangu independent. Kyokka nga n'akakiiko kaali kasizira ku buwagizi obuli wansi ne kabugattako 40% eyali erina okubeera ku kitebe. Kiki ekigaana bano abawanguddwa okukkiriza defeat n'okusupportinga bano because bano abawanguddwa tutunula nti bo babadde kati balabyeko system bwetambula. Bano abazze obuzi tebamanyi system ya parliament bwetambula. Kyali badde kibibbo okugenda ne babackinga bano ne babongera n'okubalaga system eri gye babadde bano butya bwe movinga. Nze wenali mbangulwa oba nga njigirizibwa ebimu ku bintu ebyankalubiriza okutegeera kwe kubanga ekintu kinyigiriza nene nzikiriza nti kituufu era kisaliddwawo. Ffe mu mateeka basobola okusalira omusango nti gukusinze era ogenda kusibwa nga looya waawozezza ng'era mutaddemu ssente naye ebimu kubikufuga mu kooti osooka kukkiriza nti judgment yeweereddwa. Ekyokubiri tokkiriza bukiriza ogissaamu ekitiibwa.
ekyokusatu n'ogiwakanyiza wabweru okitegeera bya mitendera kolotya oba mukoti teri bwenkanya oba baalidde oba walooyo abadde wa kibogwe oba bitambudde bitya ekisooka kukkiriza kyomusango kusaamu ekitiibwa ensala era omulamuzi wamala okwogera ebigambo byonna balooya tuyimuka ffenna n'ogamba much obliged tusiimye tuli bamativu weebali okitegeera ne baba n'obudde mujja kukimaluulingi era n'ogikwata woba obiwakanya wabweru simunda kati abantu abeetabye mu vetting y'ekibiina kya nuupu abalugera baalutuusa nkola empoomye nalunga yagoya amayuuni ekitegeera ng'oggyeko abatono abasinze okukyaka ennyo babadde baweereza mu paliyamenti y'eggwanga ogutabadde mulundi gumu abeetololeddeko nnyo amawulire nnyo babadde baweereza be baliko luli olugero nkola empoomi ekitegeera ate nze muzeeyi wange ayise ebiragiro ewaka naye nze ndi defiant ne lumu yambuuza Namutebi lwaki buli kimu okiwakanye ewaka wano nga muzeeyi nti tukuze naŋŋamba ensingo teyisa mutwe okitegeera naŋŋamba nalwankubadde tokkaanya nabyo byogenda obbeeramu ekitegeera okuleka ng'ogenda leetayo trick kuba oli wansi wange emu ku bizibu ebigenda okubaawo mu nsi muno nga bizibu byakutereeza naye nga tebizibu abantu abamu balowooza banene okusinga ebibiina abantu abamu balowooza banene okusinga kampani nze nnako kampani mwe twali tuwolezangamu enkolera nga tulina looya nga tukimanyi waakola appearance ku musango togujjaayo nga mulungi ekisusse abamu ku balooya wano mu ggwanga nga manya gabwe tegavuga nnyo naye nga balungi nga ne balooya bemumanyi nti bakulu bagenda n'abakolera submissions nti mukuwandika okunnyonnyola naye munafu mu kwogera okutuusa byawandiisa eri omulamuzi okitegeera buli muntu abako n'obunafu bwe kabube mu mulimu nze ndwawo nnyo okutula ku laptop ntandika okutetenkanya ku client yazze nannyonnyola mbiwandiike mbyerabira naye ate we mmala bitegeera ne ngenda mbinnyonnyola omulamuzi bampanya amatu baga kansala Namutebi what was your submission ne mujjirayo ne mugamba olugero lwatambula luti ne mugamba bakubuliza wano kuba nzikirizibwa okudirecting omulamuzi kuba kubuuza ekinyuzi kiri wad kyova buli case wabeerawo kye bayita legal issues kakati nze sagala kudirectinga my conversation eri muntu omu kuba ebiseera ebisinga buli odirectinga conversation eri omuntu omu okola omusango osobola omulebula n'agenda nakulopa omusango gwa silanda oba omutemerera n'okola defamation oba okumukakkanya kuba yatuusizayo ebirowoozo bye nuupu yayisa manifesto nze ntegeera yange ngamba abantu balemererwa okutegeera manifesto y'ekibiina nze ngamba abantu abamu tebamanyi biruubirirwa vision tebamanyi mission ya kibiina naye nga mwebali ekitegeera ate mulimu n'abantu nga balina ebiruubirirwa ebyabwe nga buli bafunira obudde baagala babituukirize eso abikolera ate mu kibiina kya mulala ebibyo personal interest zo buli zikontana ne company egenda kuta ekitegeera tukanye nti Medad Sseggona mu bintu by'okubizoninga oba ebyamateeka asobola okuba nga musukkulumu era nga mugezi era tukanye nti looya tukiteeke ku level abantu kwe bakidiscussingira nti Walukaga senior 6 vacancy naye ayimirira ku nnyota z'ekibiina kale
kadi ezo tebazigabye nti bino byokka bino ekibiina kibako kye byesigaliza okugeza nze ndi muntu kino nkyogedde kyange kinkwatwengako mulimu abamiddwa kadi nga nupu etya kye bagenda okufuuka nupu yadde agenda kola basemawalaawo mubadde omanyi political system ya Uganda bakuwa kadi wamala ogikuwa oli abided by it okumala emyaka 5 tosobola tuka mu parliament n'ogikyusa bw'okyusa ekifo ekyo kibeera vacant mubaddemu abalinze bagibawe bayingira akalu bakabanoonyeze mu mwezi ogwo bagendeko ku mativi babanyonyole sitaani talokoka kati after 4 years omanyi lwaki omuntu wano kiba kimwanguyira okukyusa ezimu kutegenika itize nakubwira kaluluka nalukoola nakakunyonyola bulungi nnyo nolaba ebyalimu najja nenkuwa 1 on 1 yes nga bwe nabikugamba bwe byali nti mu mateeka ekigendo nalukoola asigadde mubaka kubanga olwamusinze wano nakola apiiru apiiru webeera etambula decision ene ebeera ekoze eki eyimiridde asigala mubaka so we nabikugamba nakati afuna omusaala kuba apiiru tennawulirwa ate mbakakasa teriwulirwa because bagenda setting up precedent empya okitegeera omusango gugenda kuvayo ku apiiru bakuteeka ku revision ebyo byaffe bannamateeka tujja biyitamu olulala wendi basanga bannamateeka kwa wali wajja okunkana nti namutebi tajagenda ku revision egenda ku review nabo nja basanga now nupu nga yo yabaddeko abalaba the overseers tikadi eno wemugiwa gundi agenda kufuuka mawale agenda kutuka nga tagambwako tugenda tuka nga tubala ntwino abakulembeze mu parliament tugezaana nenge kitufu tulina 7 waliwo abadde tebagenda kudda okugeza waliwo omubaka wa Busiro North okuva lwe wansinkana nagamba otadda empisa ze zibadde mbi nnyo ate n'ekinnuma muzzukulu wa Gabunga ekinnuma muzzukulu wa Gabunga okitegeera mulimu n'abalala nubwe badde n'obuzibu bwa kabondo abantu ebimu ku byakyusa politics we Uganda ngatumba waliwo akabondo oba a group abava mu ssuubi abantu abo bamanyi bategeera era omuntu yenna abasenza abo batuuka ewaka ne bakubulyayo bajja okusula ngate bakyadde bukyali you had to watch out for them kakati ate waliwo abasuubira nti basaddaase nnyo ku lw'eppati Yesewanyana muzukulu wa Kalibala yalowooza omuwendo gwali gwakusibwa emisango egyamuteekwako tegyali gya nuupu yali avunaanibwa state. It was Uganda versus Halani Sewanyana Segirinya Muhammad. He was a state witness. Okitegera yamanyi omusalaba yagukola ki yagwetika wali ali mu nkola mpoomye enkubi yakola ebyensobi kuyimirira mu lujjudde lw'abantu najulira ebintu byamaze na yeegaana tibye nayogera ku mpuuga nali ku gani point okitegera Joyce baagala ntwatwa ebimu none muzukulu wani oyo waka wambogo ebimu kubisinzo okunumate kuye yamanyi ekitufu mugezi ekitufu mukakamu nesibye tunoonya tutwate tunoonya mukyala agenda kufumbirwa okitegera ebimu kubyasuuziza Joyce baagala kadi ng'abantu abamu bayinza obutabitunulira kati ekisooka Joyce baagala baddeko amabala amachafu 3 ekibiina kyava ne kimugamba ava kuba commissioner naye wagula weyewagula alowooza abantu balowooza ebirwa byerabirwa nga ffenna tufudde kati nze nkyakijjukira she became defiant to a decision nze banange nzikiriza mu company nzikiriza mu bodies I can sacrifice you tusigaze exclusive gwegenda tujja funa yomulala host oshegera ekyokubiri Joyce baagala ng'ogyeko ekyo kyokka abadde takisika ku kibiina activities z'ekibiina yes abadde obubaka bwabukolera nnyo ku TV ng'abanyonyolamu
ekyokusatu nga bbala libadde ku Joyce Bagala ng'abantu badde babyerabidde wano gy'oli abalamu Joel Ssenyonyi yavaayo n'alaga olupapula nga Joyce ayinako omukono nga basaba ssente nga bagamba bagenda kukiikirira ggwanga byerabirwa mufu ffe tuli balamu ku kibiina ebyo ebintu binene ng'oggyeko nti oli ku ground ng'oggyeko ebibuuzo ebyakubuuliziddwa waliwo kye bayita character waliwo kye bayita integrity omuntu kasa integrity yo ebeera questioned kizibu integrity nkigeraganyako n'ensa okitegeera character yo gwani biki byotavaako yeyandibadde submission yange pastor abagudde bonna bagamba abalonzi babayayanira bagamba ffe batuweerezde kaadi tetubamanyi ku pulezidenti kwe tutava Kyagulanyi naye ku ky'omubaka gwe bamye kaadi kwe tutava Medadi Segona Honorable yavuddeyo n'ategeeza nti abalonzi ayanukudde essaala yaabwe agenda kujja bwa Namunigira veti nti yamutambulidde bulungi n'ebigambo ebyatambulidde awo n'abalala bonna abazze beekwekamu ekyo abalonzi bagambye abalonzi bampise abalonzi basazeewo in fact Medadi Segona waliwo abamutiisatiisiza nga bamugamba okumukuba mu mbuga z'amateeka singa kamutanda n'atajja bwa Namunigira ffe waliwo omulundi nga owekitiibwa Speaker Rebecca Kadaga nga yaliko olw'empisa embi bakada baffe oba abali ba incumbent baffe bwe beekyanga twabasaako lya rebel MPs oba ntegeera kitegeeza nti ekibiina bw'oba toyina mpisa automatically kijja kuwandula NUP ebadde erozezzaako ku babaka atali omu abatali babiri nti gundi ono wekawempe bwe twamuwambaziira Bashir yakola atya waliwo ne gwe basonyiye Dr. Hilda Mani ne bagimuddiza naye nga nebadde ku lusubo kola ki naye yalaga ak'obuntu ak'empisa n'akomawo n'afukamira n'akola ki neyeetonda so bw'obanga nze nzikiriza nti ekibiina bwe kiba kigambye nti wummulako wakyaliyo emyaka emirala 5 egijja bw'onooba nga weewaddeyo n'okakkana n'ogonda maybe osobola okudda ekyokubiri nga kati omukulu Segona be bamu ku babadde baddukanya amateeka mu NUP bw'ovaayo ate n'ogalinyirira ekitiibwa kyo kitandika okukkirira abadde ow'ekitiibwa otandika okukka era ndabira ddala nga ekintu kyagenda okukola ate nga nzikiriza nti tajja kuyitamu kubanga ekintu kyakoze wano nga tutandika alabanga ow'amaanyi ennyo era alabanga akyali ow'amaanyi naye buli woosuula empisa abantu bonna babakulaba tojja kuŋŋamba nti nno ab'ebusiro bateesezza n'ab'emakindye n'ab'emitiyana bonna bakole olukiiko ng'abantu baabwe be babakoze eki be babayise so eyo strategy naye eraga nti nno nti mmwe mwetaddemu mmwe mwekozeemu omulimu nemuyita abawagizi bammwe abayambeko balwanira olutalo so nze nzikiriza nti nno bwe kiba nga kibiina kikuwandudde kkiriza kakkana nze mbadde saagala Rwashande eno gundi Remiyaga ye ng'omuba nga ye mbadde sikola ki simwagala naye ate nga bw'otunuulira n'empisa z'omukulu Ssekikubo y'omu ku babadde ba rebel MPs era abadde yadduka dda mu kibiina kya NRM ate y'omu akomyewo yesimbe ku kaadi ye NRM oba nfuna kati kyabadde tekiri efiko kugamba nti nno tuwona ate yatuvaamu however nti NRM twaniriza buli muntu naye not at that extent empisa z'otulaze ng'olwedde oli mubaka watulyamu olukwe ate at the same time okomawo ku kaadi yaffe katukwanirize ng'omuwagizi naye
awo nabadde sikiriza so nzikiriza nti nno bwebe kibiina kikugambye nti kakkana balina criteria ze bayiseemu ate nga nezisinga naffe tuzirabako nti empisa bw'otunuulira nuupu yeesigamye nnyo ku kigambo mpisa n'obuwulize I think byanjawulo obedience ddala akakkanye akkiriza waliwo omwami gwe nalabye ow'enansana amuyita komanda Kaweesa is it nga gundi ensonga zaawa ye ng'alaga nti yakuba ebipande bingi ani yabikugamba obikuba yewola millions 10 oŋŋamba nti nno nti emmotoka yo baagiwamba ani yakugamba okutikkako abantu nga tekkirizibwa kutikka abantu mu ngeri eyo kati ate ekyo gwe n'okiraga nti olwo obadde okolera NUP nga toli mugiswaza ovudde ku mateeka gw'okola gago ovudde ku mateeka agafuga ekkubo okolagako kati ow'ekitiibwa Kyagulanyi ajja kuyamba atya nga gwe wakola ensobi zo ate gwe n'olaga nti obadde okolera kibiina kati olwo abalala ababadde batadde ku trail nga bataddeko ambulances kati bw'ogijjayo bw'ojjayo ambulance as of now mukaseera kebagyetaagiramu bulijjo olaga oli wa kibiina n'ekibiina ekirala tekijja kuyita otwala interests zo yekkiriza otandike kati campaign ez'emyaka 5 ejijja ogambe nti nakkiriza nagiwaayo ambulance era yakola kwegamba ofune point kwonooyimirira n'ekibiina we kinaagambira nti omusajja oyo alina empisa era yagumiikiriza tuwamumma kaadi naye yali wamu naffe kola ya big eye bamumye kaadi n'asigala ng'ayimba n'aguma naga tomanya one day one time kiriba so n'olw'ensonga eyo abantu bonna abeewaggudde ne bava mu bibiina byabwe ne bajjanga ate bandibadde batunuulira akakiiko k'ebyokulonda ke byakoze ku gundi ku bwa president nti kitegeeza waliwo direction eggwanga gye lyagala okukwata abantu 300 abazze okwewandiisa naye nga bonna ba bibiina oba nfuna siba independent kati kitegeeza nti waliwo eggwanga direction gye liraga naye ate mmwe bakyewaggula era ogenda baagala babasuula mu bibiina ove mu Wannamunigina yes kati kitegeeza bajja kukola kyonna ekyetaagisa okulaba nga ebibiina buli yaze independent agwa kubanga yo direction eggwanga gye liraze gye lyagala okutunula yesefu omukulu Kyabeyi mu kwogera kw'omukolo omutonotono ogwabadde wa Medard Sseggona abamu ku boogezi bagambye nti baafunye akasimu okuva mu State House direct nga kasemba Medard Sseggona okujja yesimbewo ku Bwannamunigina omukulu we yabadde ayogera najjayo ekifaananyi kya Nakafeero nga wa DF nga kira alaga nti agenda kusupporting oyo nagamba ku bwa president ku Kyagulanyi kwatava naye mumukkirize ye nga Medard Sseggona naye abeeka abantu bavaayo asongemu yadde si ba kibiina bagenda okutambula nabo tekikakasa bigambo byamuviiriddeko ku bantu bemumisa kaadi nti alya mu lulime ne mu luzise Sseggona tannaba kutuuka ku level y'aba king makers terimba nti alina gwasobola okuwandako eddusu kyakubiri you do not have to cut off your legs just because you have 2 extra limbs okitegeera nti gwotemeka amagulu go olwokuba olina emikono ojja kusobola okwerippa yensobi abasinga gye bakola kati ekibiina ekiba kyagambye nti tetukuwadde kaadi ate kati nti ate ofuna obusimu okuva mu State House okoze omukolo ewakawo Sseggona mu kalulu akawedde 2021 yafuna olwo emitwalo 8,889 ne wagamba nti bamugambye ajje yesimbewo abantu abamugambye tebabula yadde ebintu 1,300 mu lujja lwabwe nakasozi eyo yaga nti yagenda kwebuuza ku bakulu b'ekiika semanye biki nakasozi tebawera kati tatulowooza nti abantu abamulonda emitwalo 8,889 mbu bamusabye ajje yesimbewo tebanakikola abantu ku ground biralamu Kyagulanyi nti tebalina go bamye kaadi nga bakimanyi nti asobola okukimakinga independently nga zze mu kalulu okitegeera takula ensobi eyo kyandibadde kyamakulu olaba enzimu ku nsonga eza mmisa bano abantu kaadi
bino mbunze Mpuuga muganda wange Mpuuga twabonabona dda. In politics there is no permanent friends and there is no permanent enemy. Okitegera omusajja agamba in politics there is nobody tall enough to see the future. Webanga waliwo ensonga eyajja mu parliament ku Mpuuga ate gwe n'ogamba nti nze Mpuuga muganda wange simuvaako waligwa wendigwa mu Cuban Revolution of 1952 paka ku 59 abasajja bali bakyalwana Che Guevara bano ba Fidel Castro Raul Castro bateekawo amateeka gaabwe tututuuka mu buyinza baye tugenda kukola kino na kino na kino enjaga teri kukkirizibwa kuddamu kukusanjaga bano ba drug dealers tereze ensi yaffe omukubbo webale nnyo omukubbo nakemetererwe emmeme naddamu akukuse okitegera naddamu akukuse nenga batuse mu buyinza amateeka ne gamukwata nagamba kati mukama wange tugenda kukola tutya nabagamba kyetwateesa nga tutereza ensi yaffe kyetwatukola nze munzite kuba twateeketteeka nti attibwa akwatibwa naye nyambo osigaza abaana bange bakuze nga bigamba Fidel Castro okitegera kati toyinza tugamba nti twabasindika mu parliament Mpuuga n'akola byakola nti etteeka lizze bana ekibiina kirina stand wekiti nti nze Mpuuga mukwano gwange siri muvaako siri muta walaga wendaga mumpalana lwakuba Mpuuga mukwano gwange Mpuuga asobola okuba mukwano gwo buli omu aba ne interest mu byobufuzi asobola okuba mukwano gwo ekibiina kisazeewo wekiti tugoberere ekibiina yes muwoning mugolole ensobi nti kiwakoze kikyamu kyekiri abasajja kyebakola nti yes twateesa amateeka naye kati kinkutte naye olw'okukuuma ensi yaffe nga egoberera amateeka nze munziti sigaza abaana bange kati bano bonna Sima Joyce baagala ntwatwa nze Mpuuga bamuvunana kuba nti ndi mukwano gwo nedda tetukuvunana kuba nti oli mukwano gwo Mpuuga naye katono nnyo nabadde mpuliza ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi ejjo n'agamba nti omuntu agamba nti Joyce baagala yammiddwa kaadi olw'okubeera nga mukwano gwa Mpuuga ekyo kya bulimba n'agamba yajjeyo kali waliwo omukyala eyasaba omukono gwe gugibweyo nti Joel Ssenyonyi yamukako guteeka yafunye kaadi bamuwadde kaadi mmere ya birime oba beeyi ya birime diri awo yagambye kati oyo ye yagifunye atya si mukwano gwe kitegeera so kakitegeeza waliwo ekirala ekyekuusa kuzimu ku nsonga kanso Namutebi zaava okwogerako webale nnyo eziri munda ono omwana oba ono omukyala beeyi ya birime level gy'ataatuukako ensobi ekolebwa naye waliwo ensobi ezoga nti eno ensobi yakozeseddwa omuntu ne waliwo ezituukawo nga zo olina okutuuka noota bagamba ensowera ensiru yagoberera omulambo paka mu ntaana bagiziika nagwo Mpuuga waaba yali nga akoze byakoze mwali temina mugoberera paka kubaziika na Mpuuga okitegeera ekibiina kirina decision gye kikoze tugoberere ekyo Mpuuga yadde mukwano gwatya otuuka n'omuta n'ogamba wano bwe tukoma olugendo lukoma wano okitegeera tetujja kunenyanga kibiina nga tekikuwadde kaadi naye nga n'ensonga weeziri lwaki ommiddwa kaadi ensonga weeziri mwayi Museveni oyo weyajja mu buyinza Museveni weyajjira mu buyinza alina abantu be yalwana nabo bakayiira waliwo omusajja bamuyita Yegombya bakuba akayiira amasasi nga ali Waggombya bali bagenze Waggombya bwe bakuba akayiira amasasi Gombya ye yadduka buddusi tajja kukkiriza kubeera mu ebyo atanyonyole olikubiddwa atya amasasi naye nga bamutira Waggombya okitegeera kati Mpuuga waba yakola ebintu bye yakola ebitali mu mateeka nga bwe twagoberera naye nalemwa n'okunnyonnyola ssente ezo yazifuna atya nga ne musigala nga muli kusaidye mudifayinza ekibiina bwe kituuka okujja ku muteeko oguddako nti tugaba kaadi kuzzayo bantu twetaaga bantu bali loyo Kyagulanyi yatuuse nga yeetaaga abantu abali loyo Kanso Namutebi akugambye nti waliwo abantu abadde bagenda okufuuka bamawali mu kibiina kituufu kibadde nga kyogerwa bulijjo era Kyagulanyi bamuwoninga ku bantu abo abasuubi 2011 akabondo kaabwe ako mulimu n'abagezi abakabukamu bannambooze ebbo mubazi okitegeera so tetujja kuvunaana kibiina butawa Mpuuga Sseggona kaadi mbula okuba mugezi nnyo asinga Walukagga muyimbi bino ebintu buli muntu asobola okubaako kyakola nakugambye twaleeta Ssenyonyi nga tumanyi tuleese musonyi w'amawulire kati laba byakola by the way Uganda Airlines kati ndoza tetukyalina na airlines ennyonyi zonna baziground zolo ze bakwatidde e Bungereza
okitegera tezina supeya tusigaza oba either banyonyobe emu eya basi emu ndala simanya bagikwatidde ziri zibombadde tezina supeya so kati senyonyi yagezaako kulaga obukyafu buli awo okitegera nti twaleeta omuntu bamutulaki akulira airline nenga mutunuulire kati gundi gye twakazaawo ne tusipenyako ne sente empitirivu kati poteya okay Haji abantu bakubire tochi mu kadi engezi yagabiddwa eya Busiro Seggona munamateeka Walukaga Matia Mulumba musajja mukubi wa bidongo yakajja ingire ebyobufuzi n'abeera meya bano bagamba nti munamateeka waffe ng'abalonzi tugenda muleeta bwanna munigina ekibanga ekibiina kyasazeewo kadi kumakyadde nve wakanga tumaze okusaala sudu mutabani wange ojja gwongerako waggulu mutabani wange asoma mateeka naye aŋŋambye ti oba nkyuseemu nemugamba lwaki Seggona bye yakoze tebiraga muyigirize naye ate tebiraga buyivu bwe watu waŋŋambye naye wamateeka obanga kyuseemu ngende ku kirala nemugamba tewali mutawaana nti omusingi gw'ovaako ewaka okuyambako eri byogenda okusoma kati Seggona enkula gye yakuzibwa kyanaku kanso ojja kunsonyiwa nti waliwo okutuuka omuntu okugamba nti oyinza omulebula oba okukola ki naye Seggona nti nze nasaasidde Mengo kubanga abo be bamu ku bateeketeeke era kyovula bw'aba ayitibwa ow'ekitiibwa be bateeketeeke b'Emmengo be badde eyina naddala omukulu Katikkiro aliko be basajja be baawulira ne batandise omunaabuuka okumutunuulira okumulaba Seggona oba nkugambye ntya nti yayokyezza ku bigambo bye yakoze kubanga yawadde ensonga nga bamaze omunnyonnyola byasookedde ddala w'amawulire yadde amubuuza n'agamba nakimanya nakitegeera mbadde nkimanyi wano nayo ki kwanga wamanya ebinaavaayo wabitegeera wano nayo ki awo wennyini g'omuyivu wali olina okivaamu n'otatawaana teyo sijja kujja ebigenda okuvaayo nze mbimanyi mugenda kumuteeka kabalaza agenda okumbuuza tasaanidde g'omuyivu naye wagenda n'oyingira n'owetabamu bino bitegedde kati amazina g'enkima ekyo kimu Seggona omuganda agamba anaazina takumba siraba lwaki buli gwe batadde kadi ate amala kukuŋŋaanya b'amawulire kuba kati buli TV yonna agituukako ne radio zaatagendako kati azigendako gwe kera bukeezi kubanga abantu be baabo abamugenda nti ffe tuli mabegabo oyagala toyagala jangu bantu 30 mu constituency alizigala family kangendekaawo mu buddo bwe tubanga tulinga family nga tulinga 10 e buddo ndoza tulinayo nga 8 bali buddawo bonna balonzi ba Seggona nze ndi kojja wange sultani ate kati ekitegeeza oli mwanyiraze nze ni danga obukojja bwange ani akuzaala ate kati ndira mwanyiraze obedda gwenze mu lukiiko lw'okumanyagana sebo nange ndi wa Serutane era webanzaala ye nyabanza nalongo oyo gomanya obulungi yanzaala nyabo wennyini wensibuka kyovula nga nkugambye tuliwo nga 10 kati obulonzi abalonzi baawo abenju bonna kalawundi nze ku lunaku olwo kadi lwe zifuluma bankubira essimu saawa ndowooza nga 6 twagala otubuulire gooli eyo byafulumye Seggona bamuwadde kadi nembaga abo baba tebamuwadde tuli wano ne betuli nabo tusuka 50 ne mbe tuli nabo mulimu bo abakasolo kali bo bagamba bakamale mu butya era ne bakituukiriza kasanda kabatema ne bagamba nti kituufu Seggona kadi tebagimuwadde ne banteerayo nga embuto zivuga kukuba erigendera ddala ewewe nnyini embuto we baziteeka embize ne bagamba abasiraamu bo soda bamumale mu maduuka naffe abatali ffe tugende ewaffe kati oyo Seggona kati abalonzi bano yagenda nti mbayina nga bakugamba kyo kyekyamazima ekiro bagamba n'okudda kyali kigambo kya Bob Wine n'okudda ku luno lwaze 2021 kyali kigambo kya Bob Wine kyekyakomyawo Seggona kubanga abantu baali bamukoowa
olw'embeera ze yabba report bwafaanana tadda mu bantu yeewulira yeeyagala akola ne kati ssaawa eno ayogera ebigambo biyitirifu oba nfuna bulungi kati Sseggona nze ndaba nti katumulinde Kasa yagambye agenda kujja yekka tulinde result singa byabakamazi soma kwa gwe tugende kati gwe tulinda bwe mba mujjukira nga ngenze kubaagala bali ku kitebe Mwanga Kivumbi naga nti buli MPN na atazze wano ate n'ataleeta gundi ye etulaga kiki yabaddeko obutajja wano mwadde ebiri mwezi gumu bw'onooba tozze wano ewo tetuyinaayo muntu era bonna bataawadde kaadi nga babaddeyo tebajja wabula essaawa envanyuma eya vetting buli mukyovola nti oyo baagalwa abantu baakuba nnyo enduulu nga bamulaba azze naye ng'ebigambo byabadde ajja ayogera ku leediyo kubanga yayogerako n'ekigambo n'agamba ti nze kaadi si yeyandeeta mu paaliyamenti ekyandeeta mu paaliyamenti bantu b'emitiyana balonzi si kaadi n'ayogera ekigambo n'aga ti ŋŋenda kwetonda neetonda ki kuki kanso kye yakugambye obugonvu bw'ekibiina obukulu kikulu nnyo ekyo ne muba baana obugezi bwo obucaccati okukola ki tebukuweesa busika mu kika taata takuwa busika lwakyo tonandeekanya nnyo ale kiki w'amaanyi ayogera kino akola bw'atuula naye ayina byakutunuuliramu obugonvu bwo ng'oli naye ofaanagana otya mu banno n'akuwa obusika bano abadde batunuulira omusajja nga abadde mugezi mu famire eno buli akagwawo aziika abalwadde abalambula akola bwati taata tajja bukuwa amaze okulaaba ofaanagana kati obugonvu bw'ekibiina engonda gy'ogonda kanso yakugenda nti badde bagenda kufuuka bamawali kituufu Sseggona yayogera ekigambo n'agamba nti aba yagamba nti ebisanja bayagamba yakyeganye nno kyeyagamba nti ngenda kujja kuba pulezidenti ebisanja bibiri pulezidenti bigenda kuggwako nange ensonge ava Busiro yakyeganye yagenze seyagalizanga nga ngatto ze mwanfuna byonna ajja kubyogera abikola atya abimaleyo Ssewanyana yakola ensobi kubanga b'obuwaniriro yamuyitanga ab'amawulire baluwali ajja ayogere teyandigidde ddala naye yajja n'ananaagira amugayogera baani abaabasibya baani abavaako bakwasa anti twewuunya naffe nga tuli munda nti okutukwata kwaffe ate e Masaka wali ababaka abakiikayo ate enkeera n'akimenya nti nabadde kuki kati naye ali mu kuleekaani ky'omukisa omulungi etanavaayo nnyo aliŋŋaŋa ono w'erubaga Alozias ye yasirise kubanga yakimanyi kaadi n'ebaali gimuwadde abadde tadda ekyo ekifo kyo kibadde kigenda kufiira awo bwereere ye kaadi n'ebaali gimuwadde abadde takomawo ekyo ekifo kibadde kigenda kufa oba kitegedde bulungi kati kyenjagala okutangaaza pasita katono nnyo nga mugamba ku Zahara omu ku baakakiiko yavuddeyo n'atunnyonnyola ku Zahara kituufu Zahara yasaba nga asaba Kampala district yonna kugenda ne Malende olunaku lwe battunka ne Malende bamale babayite mu meeting ebyava mu meeting nga bamaze batuusa Sekuritale ne Mwanga Kivumbi Zahara n'addayo n'akyusa n'asalawo yesimbewa era vetting omusajja yakugambye ya vettingibwa wa so siwa seeri era ono atulimba Ssewanyana baali naye era yamanya era omusajja yamanya ekigambo ekyo abantu bakyesibyeko nnyo buli muntu n'akireeta ate Zahara yali eri ate bamukyusiza bamutale ne Zahara yennyini yavaayo ko olunaku n'ayogera yalira w'amawulire wa CBS yali amubuuza n'abagamba nze nakyusa nali ntali sina kuyita b'amawulire kuba nnyonnyola era omusajja yamubuuza oli mumativu n'agamba nti sikugamba nti ndi mumativu ti eyo nasabayo n'enkyusa n'eva eno bagenza okumpa kaadi yaayo nga mmanye era gye nnyina okubeera so tebankyusiza bukyusa nga muwulira bw'ati mukamwake naffe twali wano we baakuba mukunja amasasi wali ku ddwaliro kuba ne twali naye
kati nga tulitumita mama Kampala nogamba asikyali mama Kampala ngende eri yakyusa nga tennagabwa abadde yakyusa sebuufu yakinyonyodde bulungi n'akijjayo ne kati ekyabantu kyebaliko era abasinga obungi kyebeekwasa ti omuntu okusaba ewalala ate ne bamuzza ewalala ate ekyokubiri zaala Kampala era byonna byonna Kampala oli gwe twebaze yalonze ekyapa mu ngalo ze ye gundi mulya nnyama kubanga twawonye oli yadde musajja wammwe yakola ensobi era yakola ensobi nyeko yali musajja waabo kati nyeko adduka emisinde afubutuka Joero yali siganye Joero baba yali wamu niwo omuntu bamugaba mu family n'atebenkererayo ne bebanga njavu n'ava mu ngagga n'atebenkerera mu njavu n'agamba ntebenkedde kanterere eno ono tatebenkeranga lwaki bakeera ku makya kasalaba omwana azze omwesimbako wa movement nga ku ground kwali amugobesa ne mukatale eggaba n'adduka emisinde naga nti nze sigenda kubiddamu n'awandiika ne bamuyita anti mwamuyita ne mwatto tutta tukyakwagala oddeyo mu Nuupu otukolera emirimu gyaffe ate ndi mu Kampala totutta tukyakwagala mu Nuupu otuleetere era essaawa eno emisango giri gye baamukwatira egy'okubeera n'engatto bagenda gizza yabakoze bubi era ne bamunenya kale mu kaseera kano tugenda gumpera omwami ono